Olunaku olw'eggulo ku gatale k'Onfu twakulaziba muliko abataano okuli Nakyejugo Leti ow'emyaka 12 Teddy Nakavuma emyaka 11 n'abalala nga kitaabu yafa kyokka n'abaleka mu nnaku etagambika. Abaana bano eka babeerawo ne nnyabwe Aida Namuddo nga teyeesobola n'embwa yaabwe ebabeesabeesa. Olumu tuyinza okusula mu nzikiza oba olumu ne tulya emmere etaliimu. Tuziirwa ino tubaako ebyo bituzuula nga bamuleko bano basuula ku ttaka nga tebalina nakabuyonjo. Omu ku bagenzeeyo era odi kansala Muhammad Segirinya ng'asinze basula wansi nga ne kabuyonjo tebalina. Ate kati ekya ttooyi ate kinkutteko nnyo newankubadde abaana bali bubi naye bwe tutaweerwa bwe tutakola ttooyi eno mangu abaana mu ttooyi muno kyenzudde bayinza n'okugwamu. Asanze tebalina kibalidde ekyongedde okumunakuwaza nakukulumira abakulembeze abatavayo ku bulamu bw'abanaku. Abaana tebalina ssenga, tebalina taata, nze maama nze taata. Bali mu mbeera ekaabya. Bwe kubanga kwe kusiima kwammwe twandiyambye omukyalo ono abaana be baami ne basoma n'alina kyalina mufaliso ki kyonna ne mwekolamu omulimu tujja bireeta tubibaleetere mulabye wasuza abaana basuza wansi. Bamutotodde ennaku gye bayitamu eyaviirako n'omu ku baana okufuna obulemu olw'okubula obujjanjabi bwatu n'agongobala so ng'endwadde endala zibavunzizza emibiri. Enswera zibanyuukako bambi lwa kabootongo kati mwana mulwadde ate ne kabootongo yamukutte kati embeera si ya mulembe. N'olwekyo tukubiriza n'omubaka wa Parliament w'ekitundu kino naye wandivuddeyo omwana ontayinza kubeera bw'ati gwe ng'oli eyo otudde. Segirinya abawadde ebintu okubadde sabbuuni emigaati sukaali n'ebirala n'abasuubiza okubongera obuyambi. Awagidde Nakavuma atudde emiyembe n'agimugulako gyonna. Kansala Segirinya neyanziza nnyo neyanzeega okuwulira omulangano mpeereza byompeereza. Abalala badduukiridde abaana bano y'entale Skin Ointment Products nga bukulembedwa Magikulira ng'olwoba Adamu Ntale nga yeeyamye okubazimbira kabuyonjo ey'omulembe. We tutuukidde Kasubi kamu mu ggombolola y'eBwami Empigi famire bagisanze mu ngoye zirabikiddemu ku Bukedde TV oluvannyuma olw'okubalinza ne babambaza engoye. Kusenga ofune problemu yonna mulimye mwetemye Semujunganda lirinnya lyabawanguzi ono Semujunganda no pale mujja kugabana buli omu ajja kukozesaako obumutuuka mukwate mubi nakye ndala abakwasizza ebintu okubadde sukaali obuwungu muceere engatto emipaliso amasuka n'ettaala ey'omukundi era katono bava essanyu nga muteekamu then abaana baleme kujja. Mpulira essanyu lingi nnyo okulabika nga nfunye ebintu bino byonna. Kisinza kasansa engoye n'engatto n'ettaala n'egondi n'emmere. Tubadde tubeera bubi nnyo nga ebyokulya bitutawaanya. Abantale beeyamye okubazimbira kabuyonjo. Ne management yange tusazeewo tugenda kuzimba ttooyi tugizimbira abantu bano. Ono asibye n'abantu abalala okudduukirira famire eno nga yeeyamye okuweererako Nakavuma yabadde atudde emiyembe okubeezaawo banne. Abaana bali bangi era nsaba abadduukirize mujje tukwatagane kubaswa batwala bonna naye nzigyeko omu n'abalala mujje tusigale nga tugabana ku mpeera zino. Ssentebe w'ekitundu kino Paulo Mukasa ayogeddwa ati ku mbeera y'abantu bano. Mukadde w'abaana bano yafa mu kibwatukiro kya Speed twebaza nnyo Bantale ekikola kye mukoze okuva ku byokulya nze ensawo z'omuceere nze kubanga mujulizi ddala mbirabyeko. Olubalambudde amalaalo bibazika kitaabwe Joseph Kinobe n'ensubuga Isime bikusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.